Lydia Jazmine. Musically. Career tujitandika di. Business was sibino naimba ko mukanisa wanoga serious business. Kubanga waliwo Lydia Jazmine oli wa bandi oba simanyi oba wemba ntandikira. Era naye yali business. Backing aba radio okay. So my first year campus Maltekao when a meeting ile omwami bamwita Emma Dragu kuba mu band nalinganga kuba mu band awo buno manyi buno bugigi bwo kuba kuyimbira abazunguzungu no kula bukava ebyo yansanga we nakasolo wata ku phase 2 okay na ngamba uyimba bulungi gwani oyagala okuyimba nze nkola ne ba radio nkutwale obere backup wabwe kubera yalaba ndozanga nsobola nantwala kwe kutandika official awo kwe kuyingira kati mu industry eno bayeri wa backing akoko ku Good Life official backup artist okuvaddi from my first year to my mwaka ki oyinza okujukira 2013 actually wavayo di navayo for 13 ngegwako nako limba yange ni Rabadaba ngate bakusasula ngabasa bulungi nnyo nichecha kudusa walabanga nawo vivi navayo nga ntandise okuyimba because be bantu nali negombe nyenya tenga ne radio bantekamu ekyo you know what osolo yimba lwaki otandika kuyimba kati okubakinga ng'osula nabo mu nyumba eri ennene nedda nali awo bakwita buyisi hostel zange Jeff Chiwo omukulu yenyini nga yankule waaye leero tulinayo kano jangu ekyanyamba nti nali manya nyimba za nali fani nnyo nga buli luyimba ndiyimba Lydia you talk about oyogede ku Emma Dragu omumanyi gayo bamumanya ababira mu bandi omu ku muntu gwogamba nti yakusika okuyingiza yes because yangamba okugenda mu radio okay kati Bushington yakujja wate kati Bush that time jukira yali akola ne Jeff Chiwa nga be baba ne jinga radio and wizo okay baliko Bush Jeff Brad Kenny n'abalala so kati omu mu biseera ebyo bagenda baawukana neki so Jeff hands me over to Bush Jeff yankwa nangamba kwanza nalinga nnyo close ne Jeff nangamba nayo manyi kati yali afuna dashi bandoza naye nga kikyali tebana kyali beering nangamba already nafunya tena ye muwala tebiki kanino mwimbi naye ono bwati naye ono kyenkola kyakola nawe nogamba Jeff natandikawo group bagita TNS era fa bagitanika jukira mwalimu ne Palasa bwe yave Bulaya Eke omugenzi ne Bakuri kati Bakuri ne Eke bali due awo wetu wetandika TNS nze nalinze ka Palasa yeka Shiba yeka Eke ne Bakuri bebagata osobola okuwa credit Bush kise yakola I always and forever give credit everywhere and he knows everybody knows ndaba Lydia Jazmine TNS etandika bayimbi bali banji 2014 now tekiringa ngokupakira ensawo ya lumonde nagenda ngajanga bonate babyesi otokira mu katale nakawa sigazamu emimonde ebiri kyecha abafubutulamu mu kuti ya Jeff ngabo omanyi nti atete twavayo mu bubi by the way ngabo omanyi nti omanyi group there will always be one main kusasula nze no it was never about money chalinga kya kututumu kanti oba waliwo gwe bali batiti byenyo nga bamuli nnyo close na kikuluma ngolaba goli muwala ateye bamu favoringa nnyo tekisecho tekyali mu bubi akiri bwe kiti nti boss waffe Jeff Chiwa yali na nyini CEO TNS like even up to today nga we mulaba yali no muyimbi shibate manyi boss aina main artist of course ya front kati fena kati nzatenze dream yange nange nene okitegera mulimu abali comfortable but me I was very comfortable yes but then I had a vision nene okusinga kawo ne manager yange Bush kenyine yenga ayagala kisinga kawo twali okay but nga tubulamu nga tulaba tuli undercover nnyo okitegera that's the truth so Bush is like you know what oyimbo oli muyimbi you can stand on your own why don't we stand on our own ne bogera ne Bush I mean ne Jeff bulungi nemuvaye mulo bulungi byakuisa bitya TNS yali badde kolerayo ko kunyimba TNS yali kolede video kufunira show actually tunakudamu kintu ekyo oyina ekintu kyongambi kyembadde simanyi sa following akongoli mu TNS really nkubiro nyimba ze nayo nga ndiyo naino akayimba kalabadde bakangenzeka ko actually kwe bandabira nakekoira nende toli malwaita mwagala biliyo
Okay. Mwagala biliyo ndaga. Enyimba ezebbiri bamuzirina za TNS. Yeah. Ndoza. Nali I think for like a year just one. Ndoza eranga bwogambye nti waliwo gwe bakulembeza nti. Nyimba ziri bbiri ndozi. Bbiri oba ssatu. Ndoza. Ne guno omukwano. Abantu balumanyi. Zile nyimba ssatu. Gwali omwaka gumu ne tuvaayo. Okay. Yeah. But that is like family, or even up to now that Teturi Yonze, that is why Mulaba Shiba will always be family. Jeff is always family. Ona family. Mwana Shiba. Nyumba bwe yamalo kuzimba. Kabaga tewaliyo. Asali yo kabaga. Na invitation tebakuwa. Invitation. Ngobega bidama. Nida ko tachize mu bulungi simpulimbenga atawulidde tewafuna. Invitation tebakuwa bakwerabira. Invitation enyumba masho ni yali kumpi ne amaji. Tebagamba. Sali yo. Eri kumpi ne Osheri ndoza ino kudaba. Tebakuwa invitation. Sali yo invitation sajira basali. No gama na tojja genda kyetwala. Teka toyinza okwetwala. Naye nga mawulire wagalaba. Neze ndi happy, I'm happy for Shiba. Sichirina akobuzibu. Kuche yakola. Ate it is her choice. Naye lwaki abaana abo tebaba wa invitation? Tetukifuula ekyo buli omu abaneeguna baguleko olutalo. Abantu bonna abali mu TNS. Ulira munaliyo. Choza yaliyo. Yaliyo kakalamu. Choza walia bakulaba. So bakulaba ngogwa mbifi. Totwegattamu. Wama Lydia Jazmine. Atuveye today ku cha music. Mu ozokola ebintu bingi musically. Naye ebisinga obungi tubadde tubiringiza. Ebiralanga tubiraba ebiralanga bitambula. Mbumbu. Twagala kutandika olunaku omuyimbi aba B2C lwe bava kwatagana ne Ande events. Ande yavayo n'agamba nti atandise okumanaginga. Kyatukawo. So apparently katika ntandike, in fact ndio senenzija wano kubanga wano wennyini kakalamu yennyini yankubira n'essimu ngangamba nga waye andali wano agambye bisidde bichi nangamba awo ne bu voice note ne babunsindikirawo nga bungi ngakoze eki mwali mu mazima amazima galiwa Lydia Jazmine ati kachengambye nti nsanise okujja wano amazima gegaliwa omayinze genjagalo gegaliwa actually ekintu atandikira wano kyembadde ngamba nange kankikomye wano nti nze abantu bonna bamanyi nze bukyanga nave wa bush si ngako na muntu no kabere ani ono gwe bagamba mulala RK records they were two right si ngako na muntu nze all along chovola ba last year mbadde nga mpambana mukazi ogwo nafuna before even and kansokede nasoka wa RK right yeah. RK Kampala is a friend up to now tewali tetuna beef yet mukwano gwange njagala ntwale nafuna omuntu njagala ntwale wabuse RK kati njagala nkuwe full information ne wogenda mu nyanja ovuba mu kyoyagala nze mbadde nonze mu kyemvubye RK tumwesonyo tumuleke kubanga yamumaliriza sikumaliriza kubanga ate munange RK seba mukusiba yona wakingi bayiko seba mukusiba ko nyombo manya kusayini nze wala yaliwo waliwo lima lwafuluma walimba hit and run ya seba bateekayo ebigambo but you know what chenabadde just jagalo gamba abantu bano mumanya nti sasa ininga namuntu nze kenyini nze mbayita and nze muyita RK nze mukubira both of them because RK mukwano gwange kuvada namulaba abadde mu industry munga bambi supporting abayimbi he does he's a very good person. He does. Nengamba nayo no waba chali wange so akola business firm nga tebali organized okitegeera nga okimanyi kati wobanga tonna temunakola webanga temunakola wano ku radio temuwa abantu interview naga katu ku testing ekyebo okola that is kubala ne ba atera dala si kumale banga emyaka ojocha webale kaanze nakola emyezi uza kakosi atete bantu kakosi babale emyaka ngamukaga munange tetujje ekyo kuchogerako naye nze nali musambi wa mpira nali nsambi wa maniu ne bangula ne tumaleyo kati kakala tumaleyo yeyogerako
Okay, Lydia Jazmine. Twagala ku ekyo katoyaga cha ande. Alake ebibye nolabanga tibitambula. Yes. Noga kwenda huko. Yes. Kakati tukwatagane ku andao. And events Chichi. and lafenga nze muri bamko wale omwami gwata Dennis omulenzi gwata Dennis Muganzi gwamanyinga manager wange Dennis yabadenga nyamba ever since yabadenga ku booking a shows akola chi anyamba ko bichi nga tune integeragana yafije tukola chi je tukola ne that process nga tunonya chi management but he was there nga yankoire ebintu byange because actually namanyira Kampala namanya ne Dennis dana bamanya dana babikwano so now ngamba Dennis omanyi what ebyaba bitu sibibaawo and anonya abayimbi ngamba Dennis and is a good manager very good manager he knows what he does maybe togeleko naye ate naye namusanganga nnyo mu shows nga cyane ali bitu singa he's my fan I like your music omuntu ona tebambi alabe kafani wange tusolo kola fenna why don't we try talk to him and see to arranging to meeting omukulu to ayogera bulungi ne tukanya bulungi nnyo you know so we actually said we would sign after era nga bw'okimanya after like 2 months but then era process eyo muba mukola naye ngera percentage ajijjako nga manager aba yesasula nga ki nga manager tebakulima mu mutaba alinawo ebintu bye baba testing nga twasasula bangenze baba sasula you know era nesho ze bebazi waliwo ekyatambula ku social media oba wakiraba era nga kikwatagana ku ande nga baba ne bagamba nti omuntu nandibadde naye nga nkola naye ekiyinza okuba tekigenda kukola bulungi nga ndi naye ate ekyo kyenkugamba kyenawulira bansindikira voice actually they sent me voice siyo muyimbi utakola sente siyo muyimbi akola agoyinza obba naye nokola Lydia Jazmine takola sente biki atajayo tinzirinano nenga kakati nga bwembagambye mwimbi wano tinze era ne ande kyakimanyi era ne bw'omutukira ajja kugamba nze ndi muntu mpa abantu abakulu ekitiibwa nze omuntu ne bwansobya simusasula nansobi ebyesente si bituufu nze nali ne ande just in that short period we had shows every week kubira Dennis omubuusi every week every time olwayo tukiterezeza it has never been true